Bannange Kitalo nnyo nnyini ddala Omuyimbi afudde Uganda efiiriddwa Omuyimbi atagenda kubeera nga zikawo. Ono Omuyimbi yayimbako nnyo oluyimba olwa hiting ensi yonna nerumanya era nga ngenda kuba nkuwa details ne info. Oli ku Viki exclusive mukwano ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Era kankwanirizeeko gwe omupya atannaba kubeera ng'otweyungako tweyungeko ng'osubscribinga ate era kwata mu kado kajje mu personalize okateekemu. Olwo tuli proud sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products bajjanja bisadagala lya butonde genda bakujjanja tojja kubeera nga wejjusa songa Hajati Kalodo naye akugamba musomi wadduwa mu namba esimu gyolaba mu kabox aka black kuoba mu contacting asangibwa wakiso ajja kuba akujjanjaba buli kimu kitambule bulungi. Kati Kitalo nnyo eri famire y'omugenzi. Omuyimbi ono yayimba era yayitimuka nnyo mu mwaka gwa 2000 era ngono ye yayimba oluyimba olumanyiddwa nga Momane. Amanya ge abamuyita Napoleon oba gwe tomumanyi bulungi genda ku internet ononye ku kayimba akebayita Momane. I think akayimba ako kanzijukiza bingi. Nina non-stop emumwe kali kumpi tetutwala na wiki nga senda kawuliza kugamba abakyala bagala kufa Momane saabasajja bagala kimu Momane. Bwe kati obwe katambula kyemanya abasinga mukamanya akayimba ako. So yoyo gwolaba ku screen nga akyali mulamu era kyasooka ne kitambuzibwa nti Omuyimbi ono bambi yagwako eddalu era n'atwalibwa mu rehab okubeera nga anoonyerezebwako kuba kunoonyerezebwako kuba kujjanjabwa. Yes, nga agenda kubeera nga ajjanjabwa addemu aterere bulungi era wolaba yali mu byambalo eby'eddwaliro nga bannamawulire bamuzinzeeko bamubuuza kajoji kiki ekyakutuusa mu mbeera eno kati owulira otya nga agezaako okubeera nga bannyonnyola ng'agamba ddala kituufu omuntu osobola okubeera omulamu olwaleero ate nti osobola okubeera nga toliiwo. Yes, olunaku olwaleero bambi Omuyimbi ono Napoleon ataliiwo era famire y'omugenzi atugigumya tugigamba nti tunyololwa wamu nammwe ono abadde muyimbi wa ggwanga. Details tujja kuba twongera okuzibawa mmwe abakumira ku mukutu guno gwe kasoba nga wasubscribinga checking akadeeko kakwatemu kajje mu personalize okateekemu olwo kati information amaziika ge byonna ngenda kuba mbikutuusaako gye banaamuziika famire ye kiki kyeyogera abayimbi ab'enjawulo bagenda kwogera kikukufa kwe nabameka abagenda okusiima n'okujjukira emirimu gy'omugenzi Napoleon ajagenze maaso n'okubeera nga akolera eggwanga mu kaseera waabeeredde omulamu. Katwejjukanyeemu ebimu ku bigambo by'omugenzi bwe yali akyali mulamu nga tannaba kuzikirira ng'olunaku olwaleero we lutuukidde. Bye bino ebigambo bye subscribinga bwe batosubscribinga nga mbagala nnyo. I sign out. My organs are my prisoners, as it is almost impossible for them to escape my clutches. I am a friend of dealers and have no qualms about who becomes rich offering my goods. My best agents are smugglers, extortionists, mobsters, and violent gangsters. I am popular in brothels, pubs, and discos. I frequently visit schools, offices, homes, sports centers, and even churches. At parties, people feel like being with me. I enjoy popularity among doctors, artists, and writers. Athletes are among my best customers. They don't notice that I'm their worst enemy, leading them to depravity and ruin. I drag my devotees to their thank God. Mpulidde nawuliriza bw'oba omugezi ekitibwa drugs, say no to drugs. Era alowooza muno mponera mu Momane. Akayimba konyiza okunya amakapeera abatakajjukira Powers Power ezaffe nga tokoze etteeka eribafuga linawo kiba kinyo kye kyempita yete ebinnyo bitambula bere ena mukono gwe nga manya ge antimire atunayolesa kubanga nonyeza mmere waliwo olwasibuyako nekonyekagere ate lwezibuuza nani omwenge bigere abasinga obungi basangibwa makeye Momane. Abakyala bagala kufa Momane naye abasajja bawooza kimu Momane. So omukwano gwali ogwa Momane n'abakuulibwa ne tukulayo ku kkale.